www.galiwangoedi.com. Yes, Muraso TV tukulisa mukuru mukishagenda maso program Omunnyo Ku Makya esawo ne kuzoka kwa nafa abaBF Suma bakafulumu kola capsules ziyambako abami nsonga eza prostate. Marina prostate capsules osobola bagenda kwali ku mukutu gwa www.galiwangoedi.com manya ebisingawo oba okusobola kuba kusimu zino 070496 oba 077495 bebanafe BF Suma bakafulu bajja kuyambako okutereza embeera ekitundu ekyo kiba kirumbiddwa prostate akwata basajja naye nga tugamba nti naawe omwami bw'oba oliyo ng'otuse emyaka 4 okweyongerayo gendako mu ddwaliro erikuli okumpi awo bakebereko prostate oyo basobola okumukakkanya singa abeera azuuliddwa nga bukyalina atabeera wa bulabe nnyo kokulo oyo akwata abasajja ekitundu ekyo ekyawansi osobola okubeera ng'oyambibwa n'osimatuka singa baba kisudde ng'obudde bukyali naye BF Suma yetwala mu ssaawa eno emu ate okutuuka ku ssaawa li ebbiri mugire malafa ba MTN company y'abampuliziganya egenda maaso okujjukiza n'okwebaza gwena kasuma waabwe abadde loyo gyeri baga nti weebale kubanga weeyunze ku mukutu ogwa MTN genda maaso okukozesa enkola eza MTN okuli mobile money n'okugula bundles ng'osinziira ku simu eyo bagamba gyoko mukozesa enkola ezo gyokumafuna bonero kumanyiddwa nga MTN thank you points buno bujja kuyambako singa obeera oli stack obanga tolina bubonero bwakozesa oba tolina voice bundles tolina data bundles bajja kuddizaako kukiba kuterekedde bebanafa wa MTN abaga nti everywhere you go ate nga baga nti enkola n'obukwakuliza mu nteekateeka eno byonna bigobererwa. Ate Dr. Sam nayamba nakutegeeza nti ebyokunywa ku katale egyebiri ekya Mukama nayamba saako n'ekya Headmaster ebyokunywa bino bye twogerako birungi nnyo eri omubiri gwo bijja kuyambako okuba n'obulamu buli kacupa kagula nusu 10 lokka olwa Uganda nga tebe akakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS n'olwekyo nywa ekyokunywa ekya Mukama nayamba awamu ne Headmaster awatali bweraliikirivu bwonna. Dr. Sam ng'oyagala kwogerako naye ng'olina okuwabula kw'oyagala okukola ekibuuzo oba oliawo n'ebirala byesimanyi ojja kuyita ku namba zino wammanga esooka eri 0757 56 0047 bw'osanga eri bize kuba ku 0780 17 416 ye Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekya Mukama nayamba saako n'ekya Headmaster. Banafa Alif Biodigester eno kampuni mpya eresi technology mpya agenda maaso mu nteekateeka y'okutegeka zikaabuyonjo bagamba olina kifo kifunda kitya bagamba nti basobola okuzimbirawo kaabuyonjo eno mu nteekateeka ya fuuti 3x3 wenateeka okusimba sinzizo oteeka kusimba nnyumba z'abapangisa oba ddwaliro naye nga olina wafunda nnyo osobola okugenda wali ku luguudo lwa Old Kampala Yugatic House omwaliro gwokubiri rumu namba emu n'obuuza bannaffe aba Alif Biodigester Company bajja kuyamba okuwa technology yono mupya nnyo osobola okuzimba mu tobazi oba ku lukalu osobola okuba ku simu zino okumanya ebisingawo 0755 91 7324 bebannaffe aba Alif Biodigester Company bakafulumu kuzimba ebinnyo ebyo ebyakazambi. Ate bannaffe aba Alwalid Investments bagamba g'omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi agala okugenda ebweru w'eggwanga okube ku kyeyo oveeyo nga naawe oyina ku ssente kubanga omusaala ogenda kubanga ogufundira mu $, ogenda kubanga okuba ku namba zino wammanga zengenda okuwa mu maaso kaawo omukisa weeguli. Bannaffe bano bagamba nti bajja kutwala Dubai, Saudi Arabia oba Abu Dhabi ogenda okolenga cleaner, okolenga house attendant, okole mu warehouse, okole ku kisaawe ky'ennyonyi nga offloader. Bannaffe baneeno bagamba nti waliyo n'emirimu emirala mingi nnyo so n'olwekyo ojja genda wali eri Nateete Busega we basangibwa oba si kyo ngenda kuwa namba za ssimu kw'ojja okuyita okubakubirako ate bw'otyo naawe osobole okugenda mu maaso nga weefunira omukisa ogwo. Oba olina passport ekyo kirungi nnyo, atalina passport teweekubagiza kwata obufaananyi 5 bu passport photos obutono obwo ogateeko n'endagamuntu ye national ID ogende bagita ndagamuntu nangamuntu byombi bikola okay kwata ndagamuntu oba nangamuntu n'obufaananyi 5 obwo obutono ogende wali eri Nateete Busega bajja kubanga bakugobera ku passport okumanya ebisingawo namba ngenda kuwa 2 ngenda kuwa ya Airtel kuwene ya MTN suubira nti kalambo mazo gitegeka tutandike ne Airtel eri 0701 79
54 88 ate eya MTN eri 0782 43 49 75 bebanafa ba Alwalid Investments Limited. Banafa ba Yo TV channels bagenda maso kujjukiza tugowe namna Uganda alieyo osobola okufuula TV omukutugo kati ogwa television osobola okulabira ko TV kusimyo kwennyini genda mu App Store downloading app eno eya Yo TV channels osobola okulaba amawulire osobola okulaba sports ebyemizannyo oba filimu zo Telemundo n'ebirala gatako okuliza radio kyolina okukola genda bugenzi mu simu downloading app eno ate gwe ali ku mukuto ogwa M10 bakuwa omwezi ogusookera ddala mulamba nga tusasudde mu nteekateeka eyo okujjako bundles okulaba TV eyo ate bannaffe abalala bagamba nti mu mbeera eyo osobola okufuula kati omukutu guno gwennyini bagamba the power is in your hands laba TV yo okusinzira ku sinyo kwennyini ng'ogenze mu App Store eyo n'odawunga app eno eya Yo TV channels n'osobola kufuna ebirabo eby'enjawulo emitwalo 20 gigaba buli lunaku n'ebirabo ebirala eri abo bagenze maaso okweyunira omukutu guno ogwa Yo TV channels. Weewaawo okusaba n'okusiiba nkujjukiza nti kukyagendera ddala mu maaso ennaku zibeera 14 zitubeera mu maaso ga Mukama. So n'olwekyo tobivaamu gw'abadde atandise okutendewalirwa nkugamba nti mukwano tweyongereyo tuteekawo okuba n'obujulizi wali eri ate nga tugenze mu Vision Night. Bw'oba oyagala okubaako nekyotegeera ku mpewoza ya Salt Media mu ngeri y'okulanga, olina ekibuuzo, olina okuwabula, olina kyonna kyonna ky'oyagala okuyisaawo, ojja kubira Dora ne Gillian ku namba zino wammanga ze ngenda okuwa. Namba ya Gillian eri 0392 17 57 84. Eyo bw'osanga eri bize noonya Dora ku 0702 17 17. Bana business tubalindiridde mulete business zammwe ate tuzitegezeeko abantu. Salt Media ebutikidde ensi yonna. Salt FM eri ku Salt Media app ate Salt TV eri ku mikutu gyonna okuviira ddala ku DSTV paka ku mukutu mugatta abantu ogusembayo. N'olwekyo jangu okozese ejjinja alimu okukuba ebinyonyi bingi nnyo by'otagenda na kumanya muwendo gwabyo. Mwebale kutwagala abayimiridde naffe ate abajja nammwe tubaaniriza Mukama Katonda abakole obulungi obutagambika. Ndoza tugendeke bweru w'eggwanga twategeeza tulabe eggulu limu 2 oba 3 katono nnyo naye ng'eggulu tusookeddeko lya ggwanga erya Congo liwandikiddwa mu Guardian papula femina mu ggwanga erya Bungereza. Congo kintu kitabuseemu ate bazzemu okufuna case eya Ebola baali bamulangira myezi ng'esatu nti yali aweddeyo naye ate waafuddeyo omukyala omulala ku weekend eno ne balaga nti ate bafunye Ebola ono mulundi gwa 12 nga bafuna ekirwadde ekya Ebola. Baali batatagana babakyatagala kusaasaanya ku nsaasaana ekirwadde ekya COVID-19 ate kati Ebola wuuno azzeemu okubakwata mu ggwanga erya DR Congo. Omukyala ono yabadde mu kitundu eky'Ebutembo kubanga tukimanyi nti Ebola yasemba okubeera mu kitundu kino omwaka guli ne balangira nti yali aweddeyo omulundi ogwo gwali gwa 11 kati bafunye Ebola omulundi ogw'e12. Kyeraliikiriza kubanga olengera nti Congo wali ate empondo wali bayita ku border n'eggwanga lyattu erya Uganda wassaawo embeera erabiga nti essaawo obunkenke buyinza okweyongera wakati w'eggwanga erya Congo ate bannaffe abasala okuva mu ggwanga eri okujja eno mu waffe Uganda n'abava e Uganda okweyongerayo ate mu ggwanga erya Congo. Naye nga omukyala abadde akyali omu nebabeera case emu nga it is confirmed it's an Ebola case but confirmed zaade ya mukyala yali survivor bawe yali yafa ekirwadde ekya Ebola ate naye nga sayansi alaga nti ate mba survivor naddala abaami omwami asobola okusigala ne Ebola emyaka 3 ng'ayita mu semen mu nkwaso nasobola okumusiga omukyala kasigala kamutambuliramu okumala emyaka 3. Ono science mpya yazuuliddwa bannaffe ne bagamba nti ekitegeeza nti Journal of Medicine ekitegeeza nti naye kati aba afuuse nga kawuka ka mukenenya sigalamu nga ne katambulira mu musaayi omwo katambulira mu nkwaso emyaka 3. So kitegeeza bwebera badikirainze nti survivor oyinza okubeera survivor naye n'osigadde n'akawuka ako osobola okatransmittinga. Mpozi Ebola ina vaccine lwaki okukubiriza abantu okwegema ekirwadde kya Ebola kuli wansi kyekyayambako kubanga baali badikirainze nti yaggwayo kati waba yali aweddeyo ne WHO nekakasa nti aweddeyo kati tebalegezaamu no batugamba nti polio aweddeyo naye buli mwana azaalibwa agemwa polio so kakati kyandibadde nti ne Ebola bandimugemye nga abantu
Nebeera drive kinaddamu nekisituka busitusi mu nsi yonna ogenda maaso ogema naye nga kyali officially baali bakitadde nnyo mu Congo n'eri mu West Africa ekyabakuba ennyo wali abantu bafa bangi nnyo aba Dr. Monica Musanira ogenda okubayambako yali kubanga jjukira nti abantu bano bava mu mawanga ago nga bayingira mu malala so kakati okuteeka ennyo essira ku bo ti bwe baba bagemu amawanga amalala ne wabaawo obulagajjavu ndaba ng'ekintu ekyo si kirungi kubanga bw'otunulira engeri gye tradingamu n'amawanga ag'enjawulo ti abantu balulatinga ate we butuuka ku baneeno tuli ku nsalo bo basala bwe bayingira basala bwe bayingira n'oli tomanya gy'akola ki so mawulire si malungi nnyo kubanga ate almost alina obono weefaananyizaamuko n'obwa kati obwa covid olusujja olwo olw'amaanyi temperature okubeera nga ya waggulu omutwe kati ataawo kiyinza okuleetamu nnyo akanyambalira ddala mukadde kano nga bakyalwana kuba ate ye ali deadly nnyo hemorrhagic fever eno yamaanyi nnyo ovaamu omusaayi n'ofa mu ssaawa ntono nnyo singa obeera ozuliddwamu n'otayambibwa ng'obudde bukyali naye nga bakafunayo keesi emu yokka kubanga twasemba Ebola yatandika okukwata eggwanga lino gyali mwaka gwa 1978 era yava mu river gye bayita Ebola river okuviirako erinnya eryo erya Ebola naye nga bakola kyonna ekisoboka okuleka nti bacontaininga embeera eno eya cases sofa emu confirmed death eriemu mu ggwanga erya Congo. Katusabe Mukama Katonda asaasire kubanga n'amawulire agava e Bungereza nago si malungi. Olupapula lwa Guardian lumaze okubanga lufuluma bagamba nti okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa mu University ya Oxford ne bannaffe aba AstraZeneca saako ne bannaffe baabanene aba Pfizer nabo babateekeddwako waliyo aba Novavax kwebali Jesen galaga nti eno variant empya ey'ekirwadde ekya COVID-19 ate mbu vaccine eno eri wansi nnyo bwe kituuka ku kuresistinga bwe kituuka ku kulwanyisa ekirwadde kinene obutabayingira. Bagamba nti bagezezaako okwekenneenya abantu abali eyo mu 2,000 okuva mu ggwanga erya South Africa variant eno gye yasibuka naye bagamba nti abantu banene bagenza okukizuula nga vaccines zinene ezibakubwa tezikola kyamaanyi nnyo kuziyiza kulwanyisa oba kutangira eyo variant empya yabalukawo. So kakati bannaffe bano bagamba nti bazzeeyo nate okweggalira mu bisenge okuddamu okulowooza bakoze batya okufuna vaccine esobola okubanga ekkakkanya ebintu bino byombi sinakindi basobole okufuna oba oliawo ekkakkanya kino nakiri bazikuba omuntu mulundi gumu naye nga wegaba amawulire bwe gatyo kitegeeza nti esaala zikyetaagisa eri bannaffe bano bannasayansi okugenda mu maaso n'okubanga bazuula vaccine eyo gye buvuddeko babadde nga confident nga balowooza nti omuntu bw'aba agemeddwa n'eddagala eryo aba tasobola kukola ki kukwatibwa variant eno naddala empya naye nga si bwe guli okusinziira kubivuddeyo mu kunoonyereza bagamba nti resistance yaayo ku variant eno empya eri wansi n'ebitundu 6 ku 100 efficacy so kakati kiba kitegeeza nti ebitundu 4 byoba osigazza bw'oba okubiddwa vaccine eno okulaba nga tofuna ki variant empya eyabalukawo ekyettabbayimiriza n'okuyimiriza bagambye nti byagaanye okubakolera kati balindeko okugema kakati balina ate kukola science mulala nnyo kunoonyereza ddagala ki eriyinza okwanganga variant eno ya covid empya bwe zitabasaala nnyo oyinza okulaba nga amawanga agamu gaddamu mu lockdown naddala gagakubiddwa variant Kenya afunako kesi emu kesi zaali 2 ezo za variant eno naye ekyamba nti ate baali bagwira bayitamu buyisi ne bagenda ne baddayo mu ggwanga ya South Africa naye bakutabagana n'abantu balala okubazuula nga tebannaba ndowooza kweyongerayo nnyo naye nga variant yamaanyi nnyo eyo era ndowooza ne Uganda kyali ku lookout twetegereza nnyo okwekenneenya buli ayingira okulaba nti teyingira mu ggwanga erya Uganda yo tewulira ddagala ate ndowooza nkambwe nnyo spreading amangu nnyo n'okusinga ate eno gye tubali tumanyi eya COVID-19 akyogerako si yakireeta naye tuli ku mavivi tusaba bannaffe bekikwatako butereevu baleme kubuuka mitendera egimu ng'oluusi bwe biba tewaliyo ateekayo akasente n'abaako ne wakola ki ne wabuuka kuba kakati bw'otunulira bannaffe abo Bannakenya bano bwe babanga bagwira bali bayitamu basobola okukeberwa kitegeeza nti singa waliwo kaakasente ffe mutuleke tuyitewo tulina gye tulaga baliko be bandikoze eki be bandisiize so tusabira bannaffe abali mu ofiisi ezo zekikwatako butereevu ez'okwekenneenya abantu abayingira sako n'okufuluma eggwanga muleme kuyingira mu bintu bya tuvudde ekasawo ffe katukole ki katweyongereyo abantu basobole okuyita mu mitendera emituufu ekyo kyekijja okutuyambako okulaba nti naffe tugezaako okwerwanako kubanga Mukama Katonda
yakira byonna mu byonna naye nga batugeza nti tuli ku standby alert okumanya okubeera ku alert alert nti buli saa yonna buli wowulira akakoona ng'ogira ng'ogugomuka so yembeera gye tulimu nti variant eno eri mu South Africa nga mulimu kuwozesa ab'ebyobulamu ensi endala zonna zaagaana zayimiriza entambula zaazo abantu abagenda mu ggwanga erya South Africa n'abagenda mu ggwanga erya Bungereza to and from baali babayimiriza bo naye fulaba nti bakyatambula Katonda abadde akyakuumya embeera eyo nti ennyonyi zitambula ne zijja ne zigenda nga bwe zaagala naye ndowooza embeera yakulabika nti alertness eno egenda mu maaso erabike nga yeeyongera twongere tulabe banafa Myanmar embeera tennaba kutereera bulungi oluvanyuma lw'okukwata ate omukyala eyawangula obukulembeze mu mwezi ogwa November Aung San Suu Kyi yakwatibwa yali president U Win Minti naye genda maaso kubanga akwatibwa n'okutukula olimuka akasaayi keeyo ddamu oyogere ku Yo Win Minti manyegegego manya mazibu nnyo naye nga yuyo National League of Democracy abakwata amagye gaddamu ne gawamba obuyinza naye bannansi bagamba tebajja kuweera okutuusa nga ate bamaze okuyimbula abantu bano ono yawangula ono yali president oyo Win Minti yali president wa ggwanga erya Myanmar oba limanyiddwa nga Bama ate ono omukyala yagenda maaso bannansi gwe baalonda bagamba ffe gwe twalonda yuuyo wetwagala ojjukira lwe bamugulako emisango nti yasangibwa ne walkie-talkie ze yajja ebweru w'eggwanga mu ngeri y'olukujjukujju ajingiza nga tebategedde entambula yalitambula etya okubanga etuuka mu ggwanga naye bannansi okwekalakaasa kwayingidde olunaku olwokubiri bakyagenda mu maaso okubanga naye sabbiiti eno bagamba bagenda kusaawo embeera civil disobedience basooka basomesa n'abasawo ne bakibuukira kati bagala n'ebitongole ebirala bigenda maaso bibuukire enteekateeka ey'okwekalakaasa okutuuka nga omukulembeze waabwe ono yasibiddwa waka ayimbuddwa naye yali pulezidenti waabwe ono akaseera kano ge batamanyiiko mayitire You Win Minti ng'agenze mu maaso okubanga ayimbulwa. Okay. Mu ggwanga eri America mujjukira gye buvuddeko ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogwa January abawagizi ba President Donald Trump bwe batyo bagenda mu maaso n'okulumba ekifo ekikulu awateesezwa oba bannaffe abeeyo gye bakubaganyiza ebirowoozo ekyaviirako abantu 5 okufa saako n'abamu okuvaawo n'ebisago kati bagamba nti gavumenti ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza saako n'okuvunaana abo abali bakwatibwako butereevu naye boogedde ku mukyala wano eno ayitibwa Jenny Card y'omu ku abo abakulemberamu okulumba ekifo kino naye mbu omulamuzi amukkiriza okufuluma eggwanga eri Amerika oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga ezibadde zimufulumya eggwanga. Wabaddewo okukubagana empawa ng'abamu bagamba nti omukyalo ono yandiba ng'akoze eki ng'ayagala kudduka misango naye okusinziira ku mulamuzi agamba nti bagezezaako okutankulula fayiro ze ez'emabega nga talina bikolwa bya butabanguko obumenyi bw'amateeka bya ttima bya fujjo bye yali yeetabyemukko so bagambye nti n'ekirala olugendo ono lwali lwategekebwa dda nnyo ng'obulumbaganyi buno tebunaba kukolebwa so akkiriziddwa okufuluma agende abeeko n'egije gy'akakalabya alyoka adde naye nga bagenze mu maaso n'okugamba nti kwo okunoonyereza oba okusalira emisango abo abeetaba mu kwekalakaasa kuno kukyagendera ddala mu maaso tewali agenda kugenda nga tafunye ekibonerezo. Waliwo omusajja mukulu ono ayitibwa Zachary H. Martin naye ali omu ku abo abaakola obulumbaganyi buno ye bagamba nti ebibye bibi nnyo ye yasinga oba oliawo yeeyisa ate mu ngeri eyakira ku banne mu kwekola obusolosolo ku lunaku olwo so kaakati kyandibanga ebibonerezo ebigenda okuweebwa abantu bano bigenda kusinziira ku mbeera ki gye bakukwatiramu kiki kye wayonoona ate akatambi kalaga ki kye wakola ku lunaku olwo. Ndowooza tusembyeyo bannaffe ab'eggwanga erya Buyindi eyo eriyo amazzi gaatabuse abantu baafudde mu kitundu ekya Himalayan tazenga amataba yadde glacier abasoma geografia amazzi ago agaveera ku nsozi ne gatambula ne gayingira mu banka y'omugga omugga ne gutambula ate velocity eyo bwe yasaaginze ne yeeyongera amazzi obungi ne gatwala abantu kyoza nti abantu nga 100 bakyabanoonyerezaako baabuliddewo mu mazzi gano agagenze mu maaso okutabuka mu bitundu eby'omwambuka ag'eggwanga erya Buyindi naye ng'abantu 9 bo bakakasiddwa nti bafiiridde mu avalanche eno ey'amazzi agatabuse obutonde bwatabuse
Mwera butonde kyavudde ku lusozi olwavuddeko ate ekyaziyazi ekyo ne kivaamu amazzi okwongera okutaama tulabeke. Kale tugenda kwegatta ku bannaffe abali ku nguudo. Robert Mutebi ali mu bitundu eby'Ebusege eyo twogere ku nsonga obubbi bweyongedde nnyo ennaku zino. Abanyakula obusimu, abanyakula obusawo, abantu beyongedde nnyo. Kabeere misana abaye beyongedde nnyo ku ntambula, abantu bali batambula ku nguudo. Robert Mutebi tubuulire Ebusege awo wali watya ku round ku nkulungo ate enkya ya leero tulaba ino ensonga zeyongedde, abantu bongedde okulabika nti ate bakaawu babakwata ku mubbi bamwisa si bulungi naye nga n'abaana nabo beesomye okulabika nti ate babbo kamala. Tugende mu maaso. Neyaza nnyo neyazege Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire ne bannayuganda okwetoloola ensi omwana w'omuntu kwawangalira abakeera okulaba Show TV ne bagibeerako ekiseera kyonna. Muhammad Wamala mu weekend mwokka nalabye abantu okulaba n'amaaso gange abantu bana nga babbibwako amasimu gaabwe era sabadde ssaawa nga mu kitundu ssaawa 2 nange nensimatuka wano mu kitundu kyendimu nabadde nva akulaba ku bakadde empigi awo nga wakava oba oli awo mu ttaawo erya Entebbe Express Highway naye ng'oli wansi ojja wano Ebusega ogenda kubanga olaba ekifaananyi ekituufu. Sayidi eno waliyo ebyuma ku byuma ebyo kubeerako ababodaboda basimbako emmotoka pikipiki zaabwe nga bw'oziraba ate ne kubeerako n'abantu abeefuula ababeera batambula naye ng'okutambula atambulira mu kifo kimu atakivaamu. Bw'alaba mmotoka eyitawo nga mulimu akutte essimu bw'obanga osizza endabirwamu oba nga togisizza ekyabaddewo nti yazze nga lowooza endabirwamu mmotoka oluggi lwadde si locking ne bwe yalwekubyeko bw'ati alusike agulewo atwale essimu yasanze oluggi alulocking bw'atyo ddiiru eyo neeyiika. Naye nga kino nkireeserwaki nti buli ddakiika eyitawo mu ggwanga Uganda n'okusingira ddala mu kibuga Kampala n'emiriraano bannayuganda bagenda mu maaso n'okulabika nti bababbako amasimu nga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abamawulire okuvaayo okutegeeza bannaffe ab'ebyokwerinda nti tuli mu kulya katonga alabika sayidi eno ajjula ebya security tubitadde nnyo ku bintu eby'obufuzi ne tulekerera oba oli awo ate sayidi eri endala nti mamba ezo z'olabye eziri wano ziriko abapoliisi kumpi abasoba mu 10 n'ab'ebyokwerinda abalala abazibeerako nga tebavaawo okuva obudde lwe bukya paka lwe buziba tebaviirawo ddala naye ng'abo bo babeeraawo singa babeerawo ekiguddewo bo babeera bagenda bugenzi mu action naye ne batasobola oba oli awo kulawuna katundu kano kokka ka stretch kano akaliko ababbi abayitirivu ennyo abanyakula ensawo n'okusingira ddala amasimu. Ate tumanyi poliisi yakoma wano okunoonyereza ku masimu agabbibwa kubanga abantu bababbako amasimu nga bwe batagabbangako. Ekyokubiri bodaboda kaakati simanyi oba pulezidenti bwe yalagira bodaboda bazite ezaali ku zipoliisi ez'enjawulo bateeramu n'ezo ez'ababbi nga kakati ababbi batandise okwekola ekigenyi kubanga babba abantu amasimu nga kati ekyewuunyisa nti n'emisana tukutuku owa booda ajja n'akusikako essimu naddala abantu abatambula nga bazoogererako. Asimanyi oba bannayuganda basobola okufuna discipline ey'obutayogera ku masimu nga batambula, ekyo simanyi naye nga oli ne bwaba mu mmotoka ne bwaba mu takisi ng'atudde na wakati mu takisi kasita endabirwamu ebeera nga nzigule kyangu nnyo omusajja okuva gy'avudde n'ayisamu omukono ku sipiidi essimu n'agitwala. Kye tusaba mu kiseera kino okusinziira nze bwe nze neetegereza embeera eno nti tetumanyi oba kafyu akyakwata babodaboda oba takyabakwata kubanga bw'otunuulira kati ng'ennansana kumpi ku buli luguudo olufuluma n'okuyingira ennansana babbirako bodaboda nezibbibwa wakati wa ssaawa ate bodaboda mwe zirina okubeerera mu kafyu. Ekyo kineewuunyisa nnyo. Bodaboda bazikwata naye tetumanyi lwaki ababodaboda tebavunaanibwa kubanga abakwatibwa kizibu nnyo okulabika okubalaba nti batwaliddwa oba oli awo mu makomera okulabika nti bavunaanibwa. Naye enguudo kumpi zonna sijja gamba nti luno oba luno mu Kampala wano kumpi kati buli katundu bizinensi y'okubba essimu kakati yesinga okukola nga tusaba poliisi ne security oba oli awo batunulekoko ne ku sayidi eyo kubanga ababba amasimu baliteekwa kubanga babamanyi gye bagatwala bateekwa kubanga bamanyieyo ne baani abagatunda ne baani abareceiving amasimu agamabbe kubanga nja kwogera ku kyensinga n'okumanya ennyo oluguudo lwennyini oluyitawo ku sooti olw'Amakamba Road buliko kamera za poliisi CCTV cameras ezasibwako
ate nga lulinanye poliisi ne kumpi buli lunaku wabeerawo abantu abasoba mu basatu ababbibwa essimu zaabwe nga bakirira ka stretch ako kokka akakkirira okutuuka wali erungujja babbirawo nnyo abantu amasimu mu budde bwonna, oba ku makya oba kiro oba misana oba ddi, naye nga waliraanye poliisi. Ekimu ku bineewuunyisa ennansana nti n'okuliraana poliisi wennyini awo ababodaboda bakubirawo abantu amasimu ne bagenda maaso n'okugabba. Simanyi kye bagenda kukolera babodaboda, bavudde ku kyabaguzisa bodaboda, abantu bajja ne bazipangisa nga bagenda kukolera mu bubbi, abalala bazeeyazika nga bagenda kubbirako bubbizi, naye nga ekizibu kakati eggwanga kye lirina ekyamaanyi ennyo bwe bubbi bw'amasimu obweyongera buli kaseera, nti oli ne bw'aba atambula ne munne emisana tekizibuwalira kati oli kujja n'abeekiikamu n'abanga abatomera okukakkananga essimu bagimututteko. Ekyo nakirabyeko emisana ttuku olunaku olw'eggulo ku kyennabweru awo ennansana ne kineewuunyisa nnyo ng'abagalana babiri batambula, omu ali ku ssimu ayogera naye oli n'abanga abeekiika, essimu n'agikuba n'adduka. Kakati bwe buzibu bwe tulina mu ggwanga Uganda, ng'ogyeko obubbi, kubanga kati obubbi bwo bweyongerera ddala. Operations bazikola nga bwe baagala ababbi, bamenya buli kiramu. Ekineewuunyisa nti batwala ne sigiri, batwala n'obusefuliya, batwala n'obuntu obuli kiipu ennyo, naye ate n'obubbi buno obulala obw'amasimu. Ekibonde ekyo poliisi esaana eveeyo ekinoonyerezeeko ebakwate, kubanga kumpi bonna pulu mwe bazitwala eriemu. Kyenjagadde okwogerako ku lunaku lwaleero ebita entambula y'ebidduka mugirabye nti wano jaamu si mungi nnyo okugjako abava e Busega, abava mu bitundu ebya Masaka Road nga muyingira wano e Busega we tuli mwe mujja kubanga mugumikirizamuko, kubanga emmotoka zitambula kasoobo, naye abagenda nengera tewali buzibu bwonna, ate nga n'abayingira ekibuga nga muvudde ku roundabout zikwatamuko katono, naye ate oluvannyuma bwe ziba zitambula bulungi. Ate wanabeera abuzibu bw'amaanyi bw'oyinza kwogerako. Ne katale kennyini nga ova mu bitundu eby'ebulenga, awo nawo abadde tewannayonooneka, embeera ebadde ekyali nnuŋŋamo, naye ate simanyi oba gye bujjakawo katono embeera enaddamu ne ekyukamu nga bwe kyali ku lunaku olwokutaano, nti jaamu yali muyitirivu nnyo nnyini ddala. Tetwamanya lwaki yali muyitirivu, naye gwe wenna ayagala okukola ebintu byo mu budde nga tutataganyiziddwa eddagala liba limu lyakulayika nti okeera ate n'otuuka nga bukyali ku mulimu okwewala embeera eyo. Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire, ensonga gye mbadde njagala okwogerako nga ow'amawulire nga munnayuganda yeeyo, nammwe mugende mu maaso oba oliawo n'okugyogerako, naye bannayuganda babbibwa. Tuyinza okuba nga tuli mu kulya eno, Katonga agenda maaso n'okujjula. Abantu si basanyufu, obubbi bungi nnyo, nti kakati ababbi balinga bali mu nsi ey'abakyetwala, babba kyere nga teri abakuba ku mukono, akubanga security batugamba nti bali overstretched, oba oliawo bakola ebintu bingi kati, naye ate embeera eri mu bantu kuba n'ababayigganya. Tuvudde mu lockdown, abantu baavu, kati abo abayita abaavu ababadde tebakola bagenda maaso n'okweriisa enkuuli, nga bagenda maaso n'okutulugunya bannayuganda. Omuzindalo ngubaddiza buvunaanyizibwa bwammwe nammwe okuteeka ettaffaali ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, naddala ku nsonga ey'obubbi obweyongera buli ddakiika eyitawo mu kibuga Kampala n'emiriraano. Mugende maaso n'okuweereza. Atwenzanyi Robert Mutebi atutuwa embeera eri mu bitundu eby'ebisega. Awo kituufu obubbi bw'amasimu bwo bweyongedde nnyo. Twali tujja wano lwali ssabbiiti ewedde, baatumira omwami ku makyawo nga tuyingira ku ssaawa nga 11 kitundu awo. Omwami yali akedde nga yalina omusabaze gwatwala, abaamutomera baali mu mmotoka. Bajja ne bamukoona nga bagendedde, ne bamukoona n'agwa eri ku bodaboda n'omusabaze n'agwa eri. Kati kugezaako okwetaasa, kati bano baavaayo mu mmotoka n'ebijambiya, ne bakwata bodaboda ne bagipakira mu mmotoka ne bagenda nayo ku poliisi ddala. Yagezaako okulaaja na poliisi mu nnyambe ssaawa nga 11 awo, naye nga teyambibwa. Era bodaboda baagitwala bo olwafumano n'ebijambiya nga balinga bana. Bano badduka kutaasa bulamu bwabwe, bodaboda n'egenda ne bagipaakinga mu mmotoka ne bagenda nayo ne bakuulita nayo. Ekyo kiba kika kirala kya bumenyi bw'amateeka. Ababbi be tumanyi okuva dda nga atwala bintu naye tatwala bulamu bwa muntu. Kati onazze n'atomera omuntu mu bugenderevu, ng'olaba omuntu yali ku booda ate etambula. Ekyo kiba kika kirala kya misango. Musango omulala bakuumaddembe kiba omubbi omutuufu ye bw'aba alina kyayagala agamba nti kyekyo, era akikunyakulako n'akuleka nga bw'okoze eki. Bino bw'aba akukoonya oba ogudde mu butanwa. Anti kati nedde y'enzibe eyaabwe bo. Kati omubbi amukoona n'ogweri. Kati ekyo kika kirala kipya kya bumenyi bw'amateeka abakuumaddembe kye balina okukola ki. Omubbi omutuufu ne bw'aba amenye ng'ayingidde mu nju
era wakiri wabawo kutiisatiisa n'atikka byayagala naye nga gwe takukuba kiso kakati baneno betulabe ennaku zinene abajjamu nti asooka kutema bijambiya n'abamu bakuba n'amasasi kakati abo abatomera abakola biki ekikolwa kyonna kyonna ekiba ekyongerezeeko nga kiri intended okulumya omuntu oba okutwala obulamu ekyo kiba kika kirala kya bumenyi bw'amateeka bannaffe abakuumaddembe kye balina okunoonyerezaako bamanye abantu baneno balina bigendererwa ki kubanga ababbi bano fe ababbi be twakula tumanyi bagamba nti oyo mubbi naye bambi si yayagala okubba obubbi buli mu musaayi yasikira busikire oba oli awo mbungaye makula mugabi bagamba nti kugambe biri mu kyalo aga ne jjajjawe bw'atyo enkoko ku kyalo yalinganga yeetikka simanyi biki actually nga abandi banonooza nti osanga waliwo eyabba ejje mu famire lyabwe mbw amagi simanyi tebagabba kati ne kiba kikolimo kakati be bababbi akusanga be bali mutebi bayogeddeko ajja okusitula akaseppikiko akole ki atwale ebisolo abigwire ensimbi bw'atyo yezira kulaba we batadde kantu oyo ye mubbi gwe tumanyi ng'era babeera bagamba wuli walire era nga ne bw'aba akwatiddwa akanyaki tajja kuyimirira ate kujjayo biso okwerwanako kukola ki abo be babbi betumanyi betwakula tumanyi kakati baneene abalala balina okunoonyereza abantu baneene obukambwe bwe bakozesa okutomera omuntu ate nga agenda kumuggyako ekikye obukambwe bwakozesa okugjayo ekiso ateme omuntu obukambwe bwakozesa amagezi gavaawa agagula emmundu gyagenda okulumbisa okukola ki okubba so kakati eyo ye investigation endala bannaffe bano gye balina okukola ki okutuyambako walinge wa minister Bet Kamya waliwo omuvubuka bamunyakula akasimu ssaawa nga 3 ez'okumakya kati bambi eyamubbako essimu adduka agende yamutaasi waliwo ekifuluko ekiyumba kyali kifulukwa ngalowooza maka g'abantu wanene nnyo bwe wati abamanyi wa minister Bet Kamya ennyumba emulinanidde ddala bweti waliwo ekifulukwa kinene nnyo kiriko n'ekikomera kati ono adduka alowooza nti omubbi adduse amubbye essimu agenze maka kumbe agenda okutuuka eri ate nga kifulukwa bano bakitwalanga nnyumba yaabwe badde nga banyakula ebintu kuba ebyambukaanyini banyakula obusimu banyakula obusawo nga baddukamu eyo ennyumba naye nga bali bamazeewo ebbanga ddene nnyo kati kyeyakola yakuba omuvubuka ejjinja kati gwe babbako essimu bamukuba ejjinja ne bamuttirawo kati abatuuze bagenda okujja ate okutaasa ono poliisi ate we yatuukira nesobola ate okutaasa omubbi naye ng'ate ye gwe babbyeko essimu bali bamukubye kuba bw'otunuulira ababbi be twakula tumanyi ng'olumukwata nti gundi akwatiddwa nga bbye nga ekyalo kimukangavvula n'agalamira wansi tukukuba eki mbooko naye kakati weewuunya n'obukambwe abantu gye babujja nti eryo libbi tosaasira kola atya yo kyakola otya kwegamba kiragira ddala nti n'abantu nabo beerwanako olw'ekika ky'ababbi abatategeerekeka bw'abazze singa tomusimattuka aba atwala ebintu bibiri kyakimye n'obulamu kati awo yembeera eriwo nti mob justice yeyongera nabo bafuna gwe bafunzizzaako bwe bati ne bamukwata n'anywera mu ttaano zaabwe okumuggyawo awo batwala mutwazi naye nga byonna mu byonna ensonga zineeno nga tetunaba kutunuulira oba oliawo kubonereza kukwata kubanga wenjogeri akakana amakomera gaffe kyenkana kati gajjula kyenkana tebakyatwala n'awamu kati batwala kitalya na n'olw'ekirwadde kya covid-19 nakyo bambi bagenda mu maaso n'okwerwanako balabe nti oba oliawo abasibe tebakola ki kati nga tetunnaba kulowooza ku kusiba bantu baneeno ababbi bagambibwa okuba nti babbi n'abeenyigira mu mize gino kati kiki ekiri emabegawo okusindiikiriza abantu baneeno okubba gavumenti erina okunoonyereza ku nsonga eyo abantu baneeno ababba actually gavumenti erina okutegeera bino wammanga abantu baneeno abeenyigira mu bubbi obw'ekikula ekyo bali mu myaka emeka bagwa mu bavubuka bantu bakulu bakadde kuba tulina n'abazeeyi nabo nga babbi bazibu ennaku zineno kizibu okuwa omuntu ekitiibwa ow'emyaka 8 oba 9 be bakyasinza okufera actually abo bafere ndowooza si babbi baba baffera nga mukadde abbisa amaanyi oyo kiba kitegeeza nti street man si boy yali boy ye takula aba street kido so gavumenti erina okutegeera abantu abeenyigira mu kikula ky'obubbi obwo bali mu age bracket ki bwe baba nga bali omwo abantu baneeno balina ebyokkola ebibamala ebyokola ebibeerawo ebiri babijjamu akasente akamala okwesustaininga tusobole okwawula ababbi ab'ekikula ekyo nga gwo muze
kuba waliyo abantu abamu ng'alina naye ng'atayagala bbe n'ogamba ye alina amaka alina ki naye n'omulaba nga n'ogamba mulimu abaagala ebyamangu nga tayagala ye kyakukalukana amanyibwa kuba olaba kukuba erikkirira awo tokwatirawo ssimu awo okudda eri wansi wa vice president awo ate nga poliisi eri kumpi wano ne kamera mpitirivu erungujja eri wali eri awo tokwatirawo ssimu kasita ssaawa ewereemu toyimirira waawo na ssimu n'emisana bazinyakulirawo ababodaboda ajja avuga okuva eri wansi n'anyakula bw'ati n'agenda omulundi gumu neyeeyongerasawo banyakula essimu kakati eri yali efuusa empuku y'ababbi kikyengabe ekifuwali wansi poliisi singa esobola otuukawo twagendawo ne tusangawo poliisi ng'egezaako okunoonyereza tetwamanya ebaakoma lwe baakubirawo omuvubuka oyo naye ng'abantu batugamba nti wano tubadde nga tumanyiiwo nti kattiro naye nga minisita bwe yavaayo naga nti bannange wano waali wange naye just ninawo kkubo lyokka lyentwala wange nzijukiranga abaali bawadde directive ku bantu baneeno abazimba amayumba ne bagaleka nga oba oliawo si maggale nzijukiranga abaali babagambye nti waliwo ebibonerezo oba oliawo n'amateeka ge baali baleeta nti zaalinganga centers z'abamenyi b'amateeka naye era gavumenti bw'enaakola okunoonyereza okwo kwembadde njogerako abantu bano bagwa mu myaka emeka balina ebyokukola bye bakola bibabeezaawo na biki ojja kwekanga nga ku babbi 100 abadde batigomye abantu ojja kwekanga nga basigaza ebitundu nga 15 ku 100 kubanga waliyo abantu abamu abengeejinga mu bikolwa bineno ng'ali helpless singa gavumenti ezuula n'egamba bano abantu tubakoledde ki kyekiri kyentera okwogerako nti mu kifo kya gavumenti okusikiringa abaana nebaleka buli omu ne mukwasa akakadde ke na oven na kyalaani oba nakigenda weeyiye gavumenti yandibadde ekolayo ekkolero erikuŋŋaanya abaana baneeno babeere n'emirimu babeere employed bw'amanya nti buli kumakya genda wali naye ne bw'oba omuwadde oven tulina abavubuka abanaffe ebiro bino ng'okunoonyeza product gy'alina akatale lutalo abasinga obungi alaba nti aswala simanyi oba obuswavu bwava wanze bandabe nga ntembe ya bukeeke bandabe nga ntembe ya bugato bwe nayize simanyi buki kati singa gavumenti eno eyamba n'ekuŋŋaanya ensimbi zino zeesaasaanyiza mu baana bano abavubuka n'ebateekerawo ekyawamu bali ne bamanya nti bwe ŋŋenda awo ŋŋenda kugyawo 10 bino byandibadde bikendeerako naye oba oliawo oli asobola okukwata akakadde ako n'asasula rent omwo muvaamu emyezi nga 3 n'ateekawo oven n'agituuza omwo oba dryer n'agituuza omwo ogenda okulaba kakati bakasitoma bakendedde nga obwongo butandika omugamba tunda okole ki okole ebirala twagenda mu muggalo ojjukira twagenda mu muggalo waaliwo ababbiira abavuka abanyakulanga obusimu mu kibuga abaakubanga abantu obutayimbwa baaliwo era ojjukira nti mu biseera eby'omuggalo nga lockdown obanga curfew ali strict nnyo bakendeeramu wabalengeranga walaba nti biseera eby'omuggalo obubbe bwakendeerangamu n'abaana b'oku nguudo tebaalikwatanga abaana b'oku nguudo ne babatwala ne bafuna ekifo ekimu gye bateekangamu e Kampala kubanga batebayagalanga nabo kubatangira COVID-19 ne babasaako awantu awamu kasita baggulawo n'ekifo ne bakigula baagiranga babatwalanga nakibo bbulu wali eri baalagawo bonna enteekateeka zibaalina kuba abo abaana bennyini mwe muva abantu abagenda abakuba abantu obutayimbwa ekiro abanyakula obusawo abakwata abakazi abaana ab'oku nguudo kubanga bali lawless ali awo atambula talina kimukugira talina kyakola ki tayambiddwa kulabika nti bamuteeka bwe baali mu lockdown babayambanga naye lockdown bwe yagendanga etawuluzibwa mpola buli omu yaddayo ku kyali akola n'ababbi bennyininyini baabeeranga eyo nga beesunga baabeeranga mu busungu nga bali eyo babalemesezza okukola bagamba nabo balina kiti kyabwe kya olw'embeera nti kati eggwanga lyagenda lyeggulawo ne lyeggulawo mpolampola ne lyeeta kati ababbi abaali bakwata abakazi abaali batya ate batafaayo kubalondoola nti bano abaabeeranga wano bali ludda wakati bakola ki naye kati buli omu yaddayo akola bibye teryamufaako katubadde mu byabufuzi nga teryafaayo ku bano buli omu akola bibye kubanga gavumenti erina ebbanja lyerina okutuukiriza eri bannayuganda gavumenti kasita yeegeza mu bannayuganda munnayuganda n'akiraba nti gavumenti yalemwa okumusustaininga nti gavumenti yalemwa okumukontrolinga gavumenti yalemwa okumubeererawo nga ye bwagibeereddemu abandi ne bafuna obukaawo so kakati gavumenti erina okukyusaamukko ku strategy yayo ey'okukulaakulanya abantu n'okubagaggawaza balekeraawo okukwata mukulu w'amala bw'okwata
obukadde tugeze obukadde nga 20 obwensimbi n'obuwa gurupu y'abantu nga mu gurupu eyo bw'ogabizaamu buli muntu alinako emitwalo 10 wano wabeera wavaawo bizinesi kimazima ddala okujjako ssente z'okubalemerera okubakwata. Gavumenti kekadde, gavumenti yaffe eyogera nnyo ku eri so proud of amakolero agameruka buli lunaku kubanga President Museveni akkiriza nti eyo gye bayita job creation, abantu bagenda bakole bagenda bafune emirimu nabo bafune kasimbi bakole ki beyagale. Naye gavumenti yandibadde n'azaawo obusungu buno ku mitima gy'abantu naddala abavubuka ng'eyita mu kussaawo amakolero agaayo. Amakolero gano President gatongoza buli lunaku ne tukuba mu ngalo kamera ne zibeera busy buli omu, all cameras on President. Omwana akola olunaku ng'asuubira nusu kasanvu. Kwe kuli okulya, kwe kuli okunywa, kwe kuli transport, kwe kuli deductions ku buli nsobi gy'akola. Oyina kuyimirira otudde 10 luvuddeko. Oyina kola kino ate nga si sure deal nti agenda kola mu kkolero lino. Amakolero agasinga tegayina bakozi bankalakkalira. Ababeera bakedde be bakola ki? Be beefunira emirimu. Kati singa gavumenti eragako abantu bano nti esobola nerekerawo okusaasaanya ensimbi mu bantu abatalina na kyebalagawo nti kyebagenda okukola. Kati va kuba neno President bwe yatambulanga n'abalaba nti babaziba abo bali awo n'abateekamuko kasente ne basigala nga bakola ki nga babajja. Naye nedda katonda waliwo ebitundu ebimu abaana bagiyita gaali gubeera kawungeezi gubera kubinja kwa wavuka nga babamanyi no bamanya nti mutabani wa gundi oyabe era bwogenda ku byalo babamanyi naye abantu tebaboogerako nga batambula nga bayola buli kibasanze ku kkubo bakoze gaali yabwe naye nga babamanyi kati kyogamba nti polisi bamanyi n'ebitongole bikumbadde bibamanyi nti oyo simanyi oba waliwo connivance nti bagenda ne bakola bayina simanyi sinza kukirumiriza nnyo naye nga baba bamanyi Naje basula n'amaliriza n'addayo n'enkeera. No, botayinza kubaako na doubt be batuze bo mu bitundu. Babeera bamanyi nti mutabani wa gundi ne muwala wa gundi batusuza kutebuuki. Naye tajja kyogera kagamba bwe nkyogerako ne bannumba ekiro. Bwe nkyogerako ne mukulu munnanga ajja kola entondo tukyawagane. Bwe nkyogerako yabeera muyitirivu. Naye oba reshuffles akadde abakuuma ddembe kebamala ku stations ezimu ndowooza kakendezebwemukko libenge ebbanga nga lya myezi 6 ng'oli agenda kubanga n'abantu banene abamenyi b'amateeka bamanyira baafande bano jjukira nti n'afande gwetwogerako ayina famire kakati agenda kugwa mu kibinja ky'abanene ab'eggaali asooke abenga ababonereza waliwo bassentebe betumanyi ab'ebyalo ebimu abali bagezaako okulwanyisa obwana ebiro ebyo nga buno bwali nga wakati w'emyaka 8 9 ku 14 naye bassentebe bano obwana bunene bwali bubakozeeko ambushi okuva ku olwo bassentebe ne bakkakkana abamu so kakati n'afande ono musaasire alina famire mu kitundu ekyo waabeera alina abaana alina omukyala bw'aba ali eno eri abatakuuma anti kakati okukuuma bannayuganda n'abaana nga naye alina omukyala eka n'abaana musaasire aba ali mu kattu naye bwe tugamba nti bajja kubangawo kale emyezi oba 6 kale omwaka gumu oba oli awo gamba nti ono bamujja egindi ne bamutwala eri ne bamukola ki kwegamba bu transfers obwo kubanga nze manye ebitundu ebimu nti abaana bano bamanyanga ne information eya security bamanyanga nti LDU sawa bweziti etambula n'eyambuka neyetolola bweti nga babavaako mabega gye badda kubanga eno bakubanga enduma badde ab'LDU bakayita wano ababbi batubye n'ab'LDU bakava wano eno bakolanga survey obalegera nga batambula sululu moja ne batambula mpolampola naye babeera bakava bwe bati wennyini ate bano bakuwulira emiranga buli bamunya kudda akasimu buli bamukubya akatayimbwa kakati awondooza ne information anti kakati awo ate kyalimukko obulagajjavu baali balina okukitegeera nti danger zones ze ziriwa mu bitundu ebyenjawulo abatuuze babeera balina okulaga ne bagamba nti awo bwe ziwera ssaawa bwe ziti baali balina kusooka ku deployinga abakuumi abali permanent mu bugundi obwo mu bukevuzi bwani abaana banene gye bakola gye bakuŋŋaanira kati wamala okudeployinga awo bano abasigadde basigala bakola ki bapatrollinga naye nina suggestion oba oli awo eyinza obutasoboka eyandituyambyeko ku baana bano kubanga abasirikale olw'okubatya okuprotectinga families zaabwe kirowoozesa abantu abamu ti oba oli awo bakonaivinga n'ababbi bano abantu abandituyambyeko oba oli awo okukola ku bamenyi b'amateeka bano awatali kyekubira awatali kutya beba prisons kubanga bo lwaki ngamba bwentyo families zaabwe ziri eri munda gye babeera kati kitegeeza nti ekibinja kino kirina okugenda kikole kikirumbe twandifunye nga bannaffe baneeno nga bali wamu n'abamilitale
ne ba patrolling ku nsonga eno abasirikale ne tukwata botuka kurano ezenjawulo kuliko LDU kuliko abamaje kuliko n'aba ebyo biri eno mu bibuga ngamba kati mu mbeere lwaki ate eno n'obweyongedde mu bibuga kuba kati botunulira mukwano gwange omu baali bamunyakula essimu wali ku lubiri awo bamukwata kiro naye era abamaje bamuyambako yalwana n'abasajja naye amaje gamuyamba kubanga oluguudo luliko akazikiza naye yasobola okwerwanako tumbeera okubanga baali kumpi bwe yawogana bajja ne bamuyambako ne bakwatako n'abamu ku bavubuka abo abaali awo kati ekyebuuzibwa bwe bakwatibwa bano batwalibwawa bimoderezo ki bye baweebwa lwaki omubbiri era akwatibwa ate sabbiiti ejja najja n'ayitawo kewako omulabe nga kakati awo wakyaliwo obuzibu nayo yenzimu abo bennyininyini abalina okulumiriza abantu bano amutwale mu kooti paka kuba kati singa ojja nakyo obujulizi ono nono fayiro ne mugifolowinga paka lwatwalibwa mu justice oba mukola ne mukwasibwa amateeka naye ne polisi bwejjanga tewali afolowinga bamulese nga bamuwa bondi is the right kakati okujjako nga bakkiriza abantu ng'abo babeera beenyigidde mu bisanga egyo kubanga yali gundi yali kati mpozi honorable takyali meya honorable balimwezo yali alese suggestion y'okuzimba ekkomera ly'abaana wali obajjukira bali wansi w'emyaka 18 ne bamuyiikira ne bagamba tekisoboka kakati abantu abasinga abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka buno bw'oba okigenderedde baana abali wakati w'emyaka 9 oba oliawo ne 18 oba 17 wakati awo kati kitegeeza nti abaana baneeno ne bw'onaakola follow up kizibu nnyo omwana ono okumutwala omusimba mu kooti ate bamusalire ekibonerezo ky'okumutwala wa tulina amakomera g'abaana ago gakyali makomera g'abaana kampiringisa gwe twalaba recently wano nga talimu n'amadinisa gwe twalabanga n'ebizimbe byonna abaana baagira gamba nti gano gaafuuka mugayita mutya gye babangulira abaana gabanga mabanguliro babateekamu empisa omanyi lwaki ngamba bwentyo fe wetwakuliranga nga bagamba nti ngenda kutwala ekampiringisa akawunga bakakuteera mu ngalo n'obuugi mu ngalo naki n'okkakkana naye ennaku zinene omwana omugamba nti ogenda mutwala ekampiringisa oba enaggulu wano tegakyali makomera g'abaana so geetaaga okwongera okustrengtheningamu kaakati kye balina okukola ndowooza obuyinza babuze wansi ku byalo abazadde babeera bamanyi luli walingawo enkiiko z'ebyalo anti lwakuba ssentebe n'abakulembeze abalala eno ku byalo obuyinza balina butono kakati abaana banene bwe banaakwatibwa bagenda batwala ku poliisi abaana bakomewo kitegeera naye obuyinza bw'okugunjula obuyinza bw'okubonereza obuyinza oba oliawo bw'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno obutonotono obutaliimu mmundu na birala singa babuza ku byalo awo mu meeting esobola okutuula omutuuze n'avaayo n'agamba nti kinti munnange oyo mwana wa gundi yatufuukidde akayinja mu ngatto maliza nekino abaana LDU mwabagamba nti deployment yali nfunayo kubanga mwagamba nti ebyalo bye baleeta ate babusindika gye batabeera ekyo nekireetamu obuzibu mwagamba alina okubazza ate bajja kubeera nga bali friendly n'abantu bano kati ekyo goyinza kiwumba mbotya diplomat ya LDU mu kuyambako ebitundu akadde kaweddeyo LDU mpozi babazaayo nate okuddamu okubabangula nate naye kizibu nnyo bannayuganda okwesiga ba LDU nti lwaki abantu baneeno bagenda okuwandiisibwa ate mu biro obumenyi bw'amateeka bwe bwali waggulu kati jjukira nti ababbi be bakyasinza okukolagana abamenyi b'amateeka in general bakolagana nnyo regardless of the age oli bw'amanya nti ye wa myaka 4 amanya nti owe 13 tujja musosangayo wa mu luggi bw'amanya nti wa myaka 30 amanya nti kana ak'emyaka 5 kajja kwasa omuntu ekisa so kakati kizibu mukko okwesiga banene aba LDU naye ndowooza byonna mu byonna abantu abatigomya ebitundu ebisinga baana bato kizibu nnyo okubasalira omusango eri waggulu ne bagenda mu makomero okusibwa lwakuba tetugalina wano mu Uganda obuyinza budde eno wansi mu bakulembeze baffe aba bulijjo basalewo ebibonerezo oba bakugoba ku kyalo tambula ogende anti jjukira kakati bafiisa enteekateeka y'ebbaluwa eva ewa LC ng'omuntu asenguse naye nayo yandituyambyengako era bw'omujja eno ng'abalemeredde n'omusindika abafuuse anti kitegeezaawo ode ina okuddawo okugobererwa anyhow bwe tutambudde olwaleero ne tugamba abaana abavubuka mubeerenga mweddamuko abantu bakoowu kuba kati amateeka bajja gatwalira mu ngalo bakooye bakwala ku mubbi
bajja kumwokya bookya naye ng'osobola okubanga okola omulimu ogw'enjawulo katonotono osobola okulabika nti ofuna 120 mpolampola nolabika nga ate ova mu bikolwa ebyo ebyobbi tubagaliza kiseera kalungi tuwumudde wano olwaleero katusinkalolako olw'enkya